origin ya change eri wa Katonda wennyini. Origin ya change esibukira ddala ku Katonda yennyini gwe mulandira yensibuko ya change. Kati omuntu yonna yenna alwanyisa change aba alwanyisa Katonda. So tugenda kulaba mu kigambo kya Katonda. Mukama mpe ekisatu yangu tubimalirize tugende mu kigambo tugende mu kigambo kya Katonda. So abaana abawala tujja bebaze enkya n'abakyala abali mu struggle katubatereke tujja bebaze enkya. Olwaliro z'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa January mwaka gwangu omwezi palaso stroke sanya 2025. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri bakoddomi bange mwenna mu Toro region, Toro kingdom or Toro region. Tuviiriddwako omuyimbi ow'amaanyi mukoddomi wange ayitibwa tufiiriddwa mukoddomi wange omwami omwami Kigambo Alaali atuvudde ku maaso. Kigambo Alaali omuntu atamumanyi waakiri omanyi oluyimba lwe ekirale kyawe kirinka ekirale kya Toro kikabuliranka kirale. Omwami oyo bambi yafudde naye n'afa obulagajjavu. Bakoddomi bange bampadde ensonga zino nzogereko atera federation yonna bagifunza ne bagiteeka ku kulwanyisa His Excellency Kyagulanyi. Omwami oyo muyimbi w'amaanyi asinga n'abakulira federation amaanyi, naye munange yasooka gundi n'alwala n'aparalyzinga n'abeera mu kagaali. Oluvannyuma n'abeerawo nga mulamu era abadde agira kana waliwo video ezimu ayina n'omukolo gwe yabaddeko nga 3 ng'ennaku z'omwezi 3 yabadde ku mukolo n'okuyimba n'ayimba. Naye munaaye tugenza okumaliriza nga bino bye bibaddeyo. Njagala bannabyabufuzi b'omu Central abatubika akatambaala abakolera mu 7 nsereko Honorable Kawuta, Honorable Kagege, Semujunganda, Bwanika ne bannabyabufuzi abali awo abatubika entunda mu Buganda. Twalonda bubi embeera kyevudde ebeera embi mu Buganda. Njagala mujje muwulira abe Fort Portal abalonda obulungi, abalonda NRM yokka ebbanga lyonna babadde balonda NRM yokka. Jangu owulire bye boogera ebimu nja bivuunula wano kubanga mukoddomi wange nakutta akatambika mugundi ate temukimu omusajja nga mugamba mbu mukoddomi wange. Mukoddomi wange kubanga nawasa 40 kati buli mu 40 yenna ba mukoddomi wange mujja kuyagala okukwata yenga mugamba mbu ye mukoddomi wange. Abese mukama simwe Oluganda mukama yebazibu nimbara mukinywenda balamusiza ibara lya mukama wetu Yesu Kristo mulinya lya mukama wa Yesu Kristo. Video eno ndum kukikora saa zino. Video eno ngikole sawa zino ziri saa 2 ne dakika 44 sawa 2 ne dakika 4 dakika ntaite nyumaho bamanyisangu alali kigamba afuire bangamye kigamba alali afudde bangambire genya musana webajo saa 14 nekichweka kigamba afuire kigamba ali ne yiruka nyowe nenza buhinga hano nengende buhinga natoka na ba doctor nenyomba ne ba doctor kigamba izira rukubye ekyenda kyesibire ba doctor ba buhinga bona bekere bamurolerire kigambo bamulese ng'ekyenda kyesibye ba doctor ne bamutunulira butunulizi nenyomba nabo nkatoka nabo genda mu ward natoka nabo nagenda mu ward nabo abere mu ba doctor busigazi buyisiki nabagambo omusaijo ogwa rukube bangamangu yasanze yo budokita obukazi obuwalawala abanyarwanda abawala abanyarwanda gundi abali mu malwaliro bulijjo tubogerako wano ngo hibo balemere kumutwara mu theater kumusemeza ngo abokuba ebintu bya theater tibyogere hano ababuhinga nababuuza lwaki omusajja lwaki omutwala mu theater ne mumulongoosa ne bagamba bo tebasoba mutwala mu theater kuba ebintu ebyuma by'omu theater tebyo sibyoze tebitukula. So tebyogere temulowooza mbu nagamba gundi okwogera okubaza tebyo sibyoze. Nicho ndukubagambiraga Toro tutwina bebembezi Toro tebayina bakulembezi bebembezi ne bakoroga okutugura ambulance no yekagusa ambulance zikutwale buhinga ojanja bweyoki
bannabyabufuzi bakanya kubagulira ambulance buli omu najja n'agula ambulance n'agiteekako amanyambo olwakola naye nga ambulance bwekuddusa n'ekutwala gyekutwala tewaliyo bujjanjabi Buhinga ye referral hospital ya region eyo kawodi akaferire mtu musobola n'okukiikiriza kandi ho yakubaire butuka mu kawodi kaferire mtu sobola kikiriza ebya theater mbwe bintu biddugala na rubata nagenda mu private ward nsere ndole haraba haliyo ba doctor n'atamba nagenda mu private ward musangile private ward yone ekingire gusayo doctor yasanze wagali na rubata nagenda hirwaro lya Alpine na sera ba doctor bona ne bakorora nkembwa bakutumira ngambwa olokuba basa natera doctor Musinguzi esimu nakubira Dr. Musinguzi gamba ngarukiremu nyevero ikintu kimuchonka ku recording amanateka yirakali yera bidoku mu natera Dr. Musinguzi esimu no senior surgeon kandi no in charge wa theater hano Buhinga hospital akulira Buhinga hospital yana mugamba abana bagambire ebintu tibyogere abisemu ninyenda kubakaguza ebintu birware bya theater bisemerire n'agamba omukulu w'eddwaliro nti ntuusa abaana ne bangamba nti ebintu bya theater ebikola si byoze biddugala olwayogera n'omukulu wa theater amuyise Dr. Musinguzi karawo bitogere kakwabaleeta abokuba eno kesi ya kigambo ebeere emergency omuntu ekyenda obukyesiba yetaaga bamusemeze awo naawo bamulekere ku luga saa 8 mpaka lwebajo kigambo obuyafu bamuloleriire bati ebintu by'omu theater tibyogere n'abagamba omuntu ow'ekyenda ekyesibye aba agwana kulongoosa nga bukyali naye bamuleese emisana n'abeerawo paka lwe yafudde nga tebamukutteeko n'afa olw'okumulagajjalira olw'okuba ebintu biddugala Dr. Bona tebaroho natsera abantu abasobola kubaza nabo nateraho na Buhinga Buhinga esimu taligenda akajikwata huwe ono alibiraganya okukwata esimu so kigamba afuire kigambo n'afa afuire habwa negligence eyaba doctor afudde olw'okulagajjalirwa kw'abasawo bamuloleriire ekyenda kyesibira abokuba habaho ensonga eziri emergency bamuloleriire ku luga saa 8 okutoka twataka nabo bagamba ebintu bya Buhinga bya theater tibyogere timanyire nitusemerire kubibogeza timanyire theater bweraba ine kugumao ebintu byayo bitogere ebintu nga biddugala theater ebeera etyawo ng'ebintu byayo biddugala tebyogere temukuyita ogundi okwogera to talk or to speak tebyozeddwa mpulirize n'akavidiyo kano buli muntu weno kasharing toro titwina marwaro toro titwina bebembezi obututaruge tebalina malwaliro tebalina bakulembeze kigamba afuira abwanegere ekintu kyekyenda kintu kitaito muno omuntu ne bamwirucha ne bamutwara mu theater ne basumura isumi erigenzere mu kyenda omuntu n'ateekana mu dakika emu omuntu yesibye ekyenda kiba kitagisa kumulongoosa kumusala kumulongoosa otereze oddemu oyunge omuntu aterere kigambo bamuloleriire bamutunuulidde butunuulizi ngubyo tubyogere ebiddugala Dr. Musinguzi no warukwebembera ba surgeons hanu ebigambo ebyangarukiremu nasaze namusindikira message ninjage basharingira hanu ne nambaye mumuteri abantu batoro namusharingira message namugamba webale nichobere no yendeke yamukubide simu namugamba webale nnyo kiwabadde oyagala kigamba alaali okufa afudde nti naye bwe yabadde anyume naye yerabidde okumu recordinga atuwe conversation nga bwe yabadde naye agamba senga twawulidde ku bwe yamuzeemu naye yerabidde okurecordinga yalwanya okulaba nga bataasa kigambo alaali kigamba alaali muyimbi w'amaanyi nnyo naye federation eri mu Kampala eri mu kulya ssente babayimbi ab'amaanyi bali eyo babonaabona bafangambwa oyo ogundi Kenzo bwe bamuwa ssente za federation yagenda ye Masaka bayitayo Kyenvubu n'agula ettaka eddene n'ateekayo faamu kuliko ebitooke kuliko embizzi alina embizzi ennene zitunulanga Kenzo yennyini alina embizzi efaanana Nyamutoolo alina kakabizzi kamwe akatonotono akawanvu kafaanana Nyamutoolo abaana bamuyita Nyamu copyright eyagenda okutufunira copyright yatuleetera Nyamu copyright kigamba alaali afudde kati abayimbi bagenda beesongole bagende wali era n'omukulu wa federation atuuse kigamba alaali afuire abatoolo Kenzo bwajja mu mukube omuyimbi yenna ajja okuziika mu mukube omuyimbi yenna ajjayo mu mukube emmotoka zaabwe muzitege emisumaali zituule mubakubira emiggo eyo mu kyalo eyo ewatali network mubakuba emiggo temukkiriza federation okujja okuziika bakoddomi bange muwulire ebintu bye mbagamba mukuba abayimbi b'e Kampala emiggo bwe beesongola okujja okuziika oba baagala mirambo mubakuba emiggo mubattireyo ekyo mujja kuba mukoze kakati awo wembuuliza bano bannabyabufuzi b'e Uganda ab'e Kampala abatugamba abedi bwadika buli lwajja ku
ku CBS era bannakampala mwe Buganda ekizibu kyayo eronda bubi Buganda eronda abantu abatalina nsa era kankati kyovula banga Buganda tulina malwaliro footport eri mu Buganda osinika ebirevu ebyeru wano footport eri mu Buganda nga tonna bakusinika birevu byeru Buyinga eri mu Buganda abasawo batudde butuuzi eddwaliro teririna na mazzi gayoza bintu ebikola mu theater eyo nvuddeyo ate namwe aba UPDF abe 40 tubasaasidde nnyo Katonda omulungi w'ekisa abagumye emitima n'omugenzi amwe kiwumula ekyemirembe UPDF namwe ekisooka UPDF muwulire erweru tannaba kulabika kulada zange naye encha we najira wana akawungezi nja kuba mmaze okutegeera ekituufu kyonna kubanga omuliro gulyeyo muyitirivu omuliro gwerweru gulyeyo muyitirivu ebintu bingi mbyogera nga biringa ebitategerekana mala ne mubitegeera omuliro gwerweru gulyeyo gutokota naye encha akawungezi mukama bw'anaaba bukeeseza nga tuli balamu encha Katonda nga bwali omulamu bw'anaaba yagadde nja kuba mbabuulira nti erweru waali oba taliiwo era ekisembayo kye nayogera encha kijja kuba kyekyo kubanga ne bakyala be bamunoonya tebamulaba n'abaana be njogera nabo tebamulaba naye tetunnabakakasa kubanga waliwo theories endala naye tugenda kuzigoberera tulabe enkya nja babuulira ekituufu mpozi nga waliwo ekikyuse so UPDF musugalinga muri standby class 1 then aba UPDF mwatuula ne mumalamu ekitiibwa kyammwe ne babakozesa bye mutalina kukola batandise obbamanyira gundi yagamba Bujingo yagamba nti Kopolo Richard yabadde amoleza underwear yabadde akuba engato z'eddagala yabadde amanya amasati ge wagawanika oba yali yabisiyaga ne Richard I don't know so ekitibwa kyammwe bwe kityo kigenda nga kiweebuuka mukuuma ne bannaye kati batandise okubayisaamu amaaso muwulire ekitibwa kya UPDF wawe kituuse nziwa kiro 10 ez'ennyama buli lunaku abasirikale bali ebijanjalo ng'embwa ziridde kiro 10 olunaku nembuuza embwa ezo lwaki ozeesiga nnyo bwe kimbuuze lwaki mwesiga nnyo embwa ezo now UPDF muwira bwe bayisaamu amaaso ekyo mmwe mwakireeta Mama Fina agambye ayina abasirikale ayina n'embwa naye mmwe abaliisa kawunga na bijanjaalo naye embwa ze zirya kiro 10 buli lunaku nga natandise okubabuulira ennaku eri mu babodegaadi b'abantu abo waliwo ekintu kye nagamba okubabuulira ekyampuuga waliwo ebiseera byo bwe nabagamba nti mpuuga ompulidde nze soogera kintu nga sikijjuka era buli kintu kye nabasuubiza nti nja kukibagamba nja kukibagamba nabagambako ne mbagamba nti mpuuga ompulidde abasajja bakera ku makya ne bakuuma abantu abo naye bannange babajooga kale omusirikale akuuma Mama Fina njagala okuwulira ng'okubye Mama Fina essasi mu mutwe bwe bakubuuza obagambe nti nze nakugambye buli musirikale wenna abonaabona nga mukama wakubonyaabonya mukube essasi mu mutwe oba supiika oba ani oba Museveni mukube abantu be mukuuma amasasi mu mitwe owulidde bwe babajooga nti mwabawa akawunga n'ebijanjaalo embwa ze buli lunaku zirya kiro 10 aba UPDF muli basiru mpaka okutuuka nga mutukakasiza nti temuli basiru abapoliisi mwenna abakuumibwa ab'amagye n'abapoliisi
nga okumibwa b'amagye n'abapoliisi temuddamu bba wanyama mubawa akawunga n'ebijanjalo kuba tebalina amagezi mukwate embwa zammwe muziwe ennyama buli lunaku kubanga ebyo ebisajja bisiru tebirina magezi mpagira mama Fiina nange bwe ne bampa omusirikale nkuwa akawunga na bijanjalo kuba tolina magezi kati mutulage nti mulina amagezi muwulidde UPDF era akantu ako nkatadde mu gundi zonna era nnoonya commandant avunaanyizibwa ku kuwa mama Fiina abasirikale noonya commandant in charge w'okukuuma mama Fiina bw'obeerayo nkubira ku simu +974 33 93 9639 nkubiraako tulabe oba olina amagezi oba gw'osiruwaza abaana oba bw'oba okola wa mama Fiina ng'ondaba nkubira ku +974 33 93 9639 ngezezaako okunoonya mu bakomanda awo naye simanya agwa mugundi ki ako avunaanyizibwawo munoonya ate nja mufuna kati buli muntu wenna ng'obonaabona bane ngenda babuulira ekyagwa ku mpuuga kansirike so UPDF mwongere okulya akawunga n'ebijanjalo kuba temulina magezi ne mukuuma ne mfulufiga ne mukuuma ne bebekulu nga mubakuumako ki kale okuva lw'omutalina amagezi musinikire muli ebinyo byammwe muli akawunga n'ebijanjalo embwa ziri ennyama mwamalawo ekitiibwa kya UPDF kati temukuba ku simu zange eyo nayo nvuddeyo mu security alerts nyinayo security alert emu wakati wa Museveni okwongera okweddiza n'okusiringa bondi wakati we ne Alien Skin okwongera okumuwamba abasirikale abagenda ewa Alien Skin abagendayo lulirwe mwabalabanga bali ne Ragadi betolola wonna ne bayingira ne mu nyumba nga befuula ba friends kinga befuula bayina bye banoonya befuula abawandiika jjukira ogwo omulimu gwa poliisi naye abaaliyo baali b'amagye SFC military n'aba UPDF ne befuula abawandiika abo si be bakola ku incidents ezo incidents bwezi tozikolebwako poliisi batambula ne batambula ennyumba yonna ne bagoba bonna ne baplantinga ebintu waliwo already ebintu ebiriyo mu nyumba ya Alien Skin wetoloola ennyumba yo mu magezi kwata abaana be wesiganga tekuliko juliyo mujjeeko okwata abaana mufeffette mu nsonda buli awali olwatika ebuzizi wotasuubira kintu woba okebera ennyumba ye erimu ebintu bya UPDF amasasi pisto oba ebirala babiteekawo ne bateekawo uniform ne bakuba ekifaananyi ne balaga nti bibadde mu nnyumba yo fayiro bazitutte ne baziteeka ku mmeeza ya Museveni era fayiro etambula nti ewuwo naye gwe tebakunyeze fayiro eri ku mmeeza ya Museveni naye bagenda kkomawe olulala emisana oba poliisi yenejja waliwo ebintu ebiri ewuwo oba munda mu nju oba ebweru I repeat fefe tafango ni yonna bw'otasangamu kintu ky'amagye ogambe nti nnimba bagala okwongera okukunyweza bakukwate bulungi obakolera emirimu gyabwe bagenda kuteekako M23 ng'ekolera mu mugongo gwo bagenda kukola ebikolobero ng'obiraba naye nga tolina kyakkola kuba oliko fayiro ennene ng'osangiddwa ne mundu ekewuwo tekawaaga ngenda wano nenjogera ebintu mujjukira olunaku lwe nakola security alert ne mbagamba nti Museveni agenda kukwata beesige abeere mu kkomera wabeerewo chaos ey'amaanyi ennyo mu ggwanga Uganda Museveni agende nga bagira bwe ati tutuuke nga oba tuli mu kalulu oba tutuuka mu kalulu wabeewo chaos ey'amaanyi ennyo mu ggwanga beesige ave mu kkomera nga hiro akwate obuyinza akole interim government ani ajjukira security alert eyo genda onoonye mu video zange admin mugende mu video munoonye security alert eyo mugira bamagamba nti bagenda kukwata beesige bamuteeke munda asobole okuvaayo wabeerewo chaos mu ggwanga asobole okuvaayo nga ansa akakane abantu bagambe kasita akutte government wa opposition ani ajjukira security alert eyo beesige ali mu kkomera eno Museveni akola chaos
ng'agikolera mu mabega wa Mpuuga Mayiga bali mukola keyo senga bakwatagana ne Mulwana Mr. Mulwana tugenda muyambanga bwe twayamba oweka monja Mr. Mulwana byonna Museveni abikola n'abasajja abo bonna bakolera Museveni oyo omusajja Lutale gwe bakwata ne Besigye musajja wa NRM mutabani wa Obedi Lutale kamulegeyo oyo omutemu tebabalimba Museveni ali mu script yakwetikula Uganda naye nga obuyinza busigadde mu bbo naye nga balinga abatuwadde change baddemu batufuge nabagamba Besigye bajja mukwata bamuteke mukomera bamulalire mujjukira secretariat eyo kati buli omugwa mu video zange onoonye video eyo mugitemeyo komewo lero swa politics mujjukira ebyasanya nabagamba kusanya buli kintu nabagamba kusanya babadde bamugamba esawe etuse jangu tugende otulage je wateke ebimundu ebintu bya Alien Skin TV banamawulire empapula byonna bye bawandiika byonna bye badiscussinga kati ffe twabyogera ddanga tebinabatuukawo ebyasanya ebibiri nabagamba temuvuma sanya naye sanya nkyakubanja ekintu eki kubaza script tubadde nabagamba nayogera ne sanya ng'amaze okuteeka omukono ku ki sanya yangamba nangamba pastor ngambira abantu bandeke bagira bandekamu sabagamba ati sanya temumukuba nnyo sanya njagala ekintu eki kyenkubanja kyotidde okwogera yogera nti Mayiga ye yakugamba owayirize Kyagulanyi ekyo bw'okyogera ojja kubooza nyejje ekyo bw'okibuulira abantu nga tukusonyiwa byonna byabagambye bituufu naye wabulawo ekyamayiga ate ekyo kyayinza obutakyogera agenda kugenda nakyo mu ttaka lwakuba yakibuulirako nze omanyiza okibuulira nnyo okiziikire okigambire nnyo okiziikire nze kasongamba ekintu nkikuuma sikyogera gwe kasongamba ekintu mmanya kiri watuufu gwe kisa kya Mukama nziya ba RDC bonna Museveni be yalonda bamenyi b'amateeka kisa kya Mukama siye kisa kya Mukama ebyo byali mbambuye kisa kya Mukama oyo naye nzija jazalwa ebikolobero byakoze lwaki bamuwa RDC nzija style majambere kansirike sanya vayo obuulira abantu ekintu kya Mayiga ekyo bw'okyogera ekintu kya Mayiga bw'okyogera kubanze sijja kyogera era siri kibuulirako muntu n'ogu Mayiga ye yakkirizisa Sanya kati ddayo mu video zange okebere owulire ebintu bye nabagamba ku mwami Sanya bannange bangambye ani muzeyi Lumama yabadde ali awo ng'ayita wano yagambye bannaye Katongole watuzaalira omugunju gw'omwana naye Katongole webali nnyo webalire ddala oddangamu n'okuba enkyukakyuka bamuwalayinza akunyiiza ababadde bamulwanirira so Sanya temuvaamu kubanga ekyamazima ali mu buwambe yes ayiseewo nnyo walina okukoma naye ne gundi ya bitukolako mwesigwa n'akomawo nagamba baleka mbabuulira amazima abo abasajja olunaku lugenda kukyanga Sanya ayogera amazima you repeat okujjako nga bamusi olunaku lujja kukya Sanya bw'anaaba mulamu obudde bujja kukya ayogera amazima olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala waje natereke emmundu n'ettanka z'amagezi nakkiriza so olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza wabula twakatiisa emisango olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka n'omutegesi w'ebivulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze ate omunoonya bw'omuvuma kyempitamu omunoonya bw'omwogerera nakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi
ekintu kyendabanga kinzitooweredde kyesitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda mu nsonyiwe. Nkubira Omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi. Onziriremu otusonyiwe. Abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigenderero ky'okutuwa enguzi. Tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka. Emisango egyatuggulwako tetwagizza. Nze nina n'enteekateeka era njagala nkwatagane ne balooya bange abanuupu okulaba nga omusango guno tuddayo gubeere mu limandi. Nze ebintu bye nakkiriza saabimanya nabikola lwa kufuluma kkomera. Ebyo twabikola okufuluma ekkomera olw'okuba nti twanyigirizibwa n'ensamba gye baatusamba mu kkooti. Twawalirizibwa kuba Kyagulanyi yakola buli kimu okutweyimirira ne bigaana. Gavumenti yalina nteekateeka eyagale tukkirize emisango nga teyagala tugiwawaabire nti yatusibira bwereere. Era ku fayiro kwe twali kuliko bannaffe 9 abakulembera sekitoleko Yasini Machete, Bakintu Abdallah Nambemu. Balamu bwe yajja mu kkomera ng'aleese enteekateeka z'okwagala tukkirize ettanka z'amagye n'amasasi ge twalina. Bannaffe 9 ne bagamba nti bo tebalina ttanka y'amagye era baasituka ne bavaawo. Ife olw'okuba twali tunyigiriziddwa tumaze mu kkomera emyaka 4 twasalawo tukole ekyo tufulume. Naye okuva we nafuluma mu kkomera mpulira nga obulamu bunzitooweredde sikyalina wengula kintu. Buli wengenda abantu balabanga nabalyamu olukwe. Mpulira nga obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu bannakyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo n'envumirira ebikolwa bya Museveni naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma genda onyonyoko gye lwaki tewafiiriddeyo. Ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpuli kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize bannange sibalyanga mu lukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe. Bannankyukakyuka mwenna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda neetaaga okubudaabudibwa. Abantu abaatuwabya atunoonyezza Balamu bwe kyatuva mu kkomera atubuze. Essimu tuzikuba tazikwata. Na buli kimu kyonna bafulu figa baatuvaako. Bwe zibanga ssente gavumenti yakwata ne baako keetuwa kaaliibwa fulu figa ne Balamu. Nze siyinza kuva mu Kyagulanyi. Nze kasaba mama sirinayo nteeka nze ndi sitaani sirokoka. Sitaani talokoka. Nze kasita wano waliwo nviriza Bobby. Ebbanga lyonna abadde sikyayogera social media okwo. Nti Museveni ne mutabani we nga nzijamba wabulanga. Museveni alina okumanya ye ne mutabani we nti lino eggwanga tebalina gye baaligula. Oyo yesanya wangu nsaba Abannayuganda mwenna munneegatteko. Wadde nga ndi mu bulamu obw'okusoomoozebwa abantu balowooza naweebwa ssente. Ssente siweebwanga ssente walina 10 wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu nabagamba ntya n'atusuubiza okutuwa emmoloka ekyo nakibagamba bakyali mu kkomera ne batusuubiza buli kimu. Kigendererwa tuveeyo twewali Kyagulanyi. Kigendererwa tukkirize emisango nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi. Nabagamba ntya nga yeesimbawo mu 2026. Sabi bagamba ebyo. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaliro nsazeewo endagaano ze nakola nzimenyeewo. You are forgiven. You are forgiven. Come back to Kavule. You are forgiven. Skia, come back to your Lord. Chichi baplaninga. Nababunya tibagenda kutambuza sanya. Okutandika okukwata emundu kugambye bino biri mu SMI. Iso UPDF SFC naye nga bikulembeddwa SFC. Kuli network eteredde genda maaso naawe. Olunaku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 muwulire bulungi bateesezza bwe bati ennaku z'omwezi ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 which is tomorrow but one bireva ku luzungu mwana wange Sanya agenda kutwala ebitongole by'okwerinda Nakasongola abalaga awali emmundu n'ebintu ebikola bbomu ebikola ebintu ebibwatuka bagenda mu bitundu by'e Nakasongola ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 bagenda kutwala Sanya agenda batwala okubalaga we baali bakwese ebintu bya Bobi Wine Kyagulanyi byabwe baali bagenda okugisaako Museveni ebimu biri Nakasongola bwe bava Nakasongola agenda batwala mu bitundu by'e Nakirebe Nakirebe baabo nawo bagenda kujjawo emmundu era n'ebbomu enkadde nga bitalazeemu bwe bavaawo Nakirebe Sanya yennyini agenda kukulembera
ab'ebyokwerinda abatwale free pasta agenda kulembera ab'ebyokwerinda abajje ennakirebe abatwale ekalangala ekalangala waliyo ekitundu bakiyita oba bumanje pronunciation simanyi bweri nakalangala mujja tubulira bayitayo bumanje oba bumanje waliyo empuku bagenda kugisigulamu bagenda kugijjamu emmundu ebokisi z'amasasi ne bomu aba SFC bamuseveni babadde bamuliramu script bwegenda okutambula. You are forgiven, you are genda mu video gye nakola nga nakuza omwezi 24 ogwe 11 genda mu video gye nakola nga nakuza omwezi 25 ogwe 11 you are forgiven come back to Kavule come back to no banange sanyo nsambidde omupiira sanyo okuba munana nawe sanyo okuba munana bwogatta ku defense bwokomawo bwogende eri mu striking line bwodda tomanyi Paul Scholes nakoma okulaba azanye eminana Paul Scholes ne Captain Dunga mbali sidanga mukulaba muntu akuba munana nga Dunga ne Scholes nzize mukulaba sanya yegeka jiko na tabula yegeka jiko na tabula ne banange ekirieri nagamba fulu figa ne Baram Museveni alina olwebeeya lw'aba minisita baludde nabo bali luddawa fulu figa n'agamba yo guardian angel beerawo you guard yo Museveni abanyankole tulina olugero lugamba nti ekikere bwe kiyiga okukama kisula n'embowa embowa gwe muguwa guno omumpi ogusiba ente ng'ebadde esamba ng'obadde ogikama kati ekikere bwe kiyiga okukama kinyumira kisula n'embowa ekyo kisula no kisobola okukama kati gundi excitement full figure nakubuuza Museveni alina bagenero Museveni alina baminister Museveni alina balooya bali luddawa ne mwagala omukakasa nti mwe musobola omutungula ku ddobo n'ekyo ekyambo kifudde ebinyaliga kanveeyo njagala okuyita wano okukonda eminga ba Interreligious Council ne bannaddiini mwenna mu ggwanga ba elders ne institutions zonna mu ggwanga ba political leaders mwenna abalina ebibiina by'ebyobufuzi abalina biki bulijjo tubagamba obwakabaka mwenna mu Uganda yene sawa okuyimirira okugamba nti enough is enough tetusobola kukulemberwa bakulembeze bwe bati tetusobola kubeera na president asibako baana misango lwakuba olwaleero si politics ngenda mu kigambo kya Katonda ate mutuleke Museveni temuddamu kutuwa magezi abantu abakulu Museveni azaabi bakola n'agaba amnesty ne mukuba engalo ku mukolo nga kubaako ne bannaddiini ne musaba ne mwebaza Museveni olw'okugatta kubanga awadde abaali abayeekera bakoni abawadde amnesty nga tewaliyo amnesty tewaliyo koni era mmwe mwebaza Museveni okusonyiwa abaana bisajja mmwe musinika ebinyoba aba Interreligious Council kati kambabulire Uganda bwe tubaamu amagezi ekyo kyokka Ssaanya kyakoze kituletera okujjako Museveni leero ne tutagenda mu kalulu mu nsi erimu amagezi Museveni aba resigninga ba minister aba resigninga presidential advisor resigninga oba agobwa naye olw'okuluba abatukulembera basiru Museveni musiru ba minister basiru Interreligious Council basiru kigenda normally wabula bonna bagambe Gravity tajja kuddamu kuyimba kubanga ayonoona eggwanga Lili Pazo tajja kuddamu kuyimba kubanga ekkanisa zonna zibuulidde ku Lili Pazo ne Gravity omutujju nga bwe bonoona eggwanga bagenda ekyakwatisa ba Olivia Lutaya ne Basaanya kyatta abalala bayitirivu abali mu ttaka abalala baabuzibwawo bano be baasigalawo nakugamba buli lunaku wabaawo abasigalawo okuzza amawulire genda osomeyo bwe Sulemu n'eyokubiri nze nsigaddewo okujja okwogera nti Rita Nabukenya bamusse Interreligious Council musirise
ab'ebibiina by'obufuzi musirise eno yessaawa okuteeka wansi ebintu byonna tugambe enough is enough. Museveni asiba atya abaana ba Uganda emyaka ena nga tebalina misango? Abaana abo bava batya mu kkomera Inter-Religious Council ne mutateekawo measures kusisinkana baana abo mwogereko nabo mubawumbewumbe bababuulira ebituufu ebiri munda bye bataatubuulira oba oli awo balina bye batalibuulira muntu nga balina kubyogerera wali mu penetensiya. Lwaki abasiraamu basheeke temwafunawo Muslim Supreme Council ne Muslim Supreme Council mwasisinkanako Mujahideen ne mwogera naye religiosire? Bible egamba omusumba omulungi aliko endiga ekyenda mu omwenda n'anoonya endiga emu ebuze. Ekyo mugenda kukiyisaawo ng'ekitali nsonga. Naye mwenna mwayiikidde liri pazo. Mwenna Inter-Religious Council combined mwenna mwayogedde ku nnyimba. Naye wulira Museveni bwasitatanye eggwanga. Wulira Museveni bwasse future y'abaana. Twalina omwana ku ssomero yali tayagala kusoma. Mwana w'omugenzi Nganda. Mwabe Kasubi oyo mwami Muzeyi Nganda mumumanyi. Alina abaana awe Kasubi awo. Era atumanye erinnya Nganda. Abaana baabasinga be Banganda. Naye nga amakaga amakulu wasibuke gye waffe Gunjako. Nganda yali alina omwana nasoma naye era Gunjako oyo omwana gyali bamuyita Katunze. Katunze yali timekeeper ku ssomero. Naye nga yesawa yonna yali yadduka era yadduka nnyo yaddukirako ne ku olumusindoza ku district ya ntuka ku mutendera gwa district ekikumi n'okusamba omupiira ogwo nga tagumanyi nnyo kiri awo naye nga bw'abasimatuka n'abayitako bw'ati mu musanga madda. Kati Katunze obwongo bwe bonna bw'abanga mu kuzannya ng'essaawa bwe zituuka 3:30 nga essaawa agiddusa ng'agiteeka mu ssaawa 4:30 bwe tuuka mu nnyanga agiddusa ng'agiteeka ku 4:30 nga mugenda muzannya ng'agenda akuba akade. Bwe tuuka mu 4:30 mu kifo ky'okuba akade ng'agiza mu 4:30 nga ne buleke tuzanyira essaawa namba. Bwe tuuka ku 6:30 ng'ajambusa ng'agenda mu 7 ng'akuba akade. Ate kasita abaana bamala okuwulira akade omusomesa oba tokyasomesa abaana obeera olimba. Kati headmaster na kati akade nga bakavuga headmaster nagamba ng'obudde headmaster asirika. Headmaster janga nga yatambula nga atereze essaawa ng'alowooza nti essaawa yafusudde obudde. Kati agenda okulaba nga bwe zituuka ate nga essaawa ng'omwana n'agamba kale. N'akikola ennaku zaalinga ezi. N'atuleka ne tuzannya tumalayo. Ne ono n'akuba akade ku ssaawa ze ne tuyingira mu kiraasi. Headmaster n'alagira ne bakuba akaparedi. Ffenna n'atuyita. N'abuuza Katunze n'agamba Katunze. Omanyi eggwanga bw'olifiiriza eddakiika z'olibba. Omanyi abaana bano bonna abali wano future yaabwe gy'oyonoonye eddakiika z'obba okubafulumya classes okubatwala mu ssaawa ezitali zo nga bali mu future yaabwe. Buli mwana ali wano omufiiriza obwa dokita n'engamba banna era ndowooza nze mbonaabona lwa Katunze. Wabula nga ffe babbola nga byakola tumuwagira. N'amugamba nkutwale ku poliisi. Nkuvunaana omusango gw'okubba gavumenti eddakiika yamusomera emisango nga mukaga Katunze n'amugamba headmaster nkuba. Headmaster oyo bamuyita Sanja John Patrick Bumba kati headmaster w'ebitundu by'e Kamenga awo Butoolo. Musajja mugwere bamuyita Sanja John Patrick Bumba. Yasomera omwana Katunze emisango gy'eggwanga nga mulimu okutta future y'abantu ababadde bazannya babadde basamba omupiira. Museveni omanyi future y'abantu gyose. Inter-Religious Council mulio musinika businisi binyo naye njagala Museveni atuge kimu ku kimu agenda kusokera ku Serwadda. Anti ze sina ludda. Abantu babiri bakandika ku fayiro. Nali ne mwesigwanga Kyagulanyi atuocha fayiro nagisigala konzeka. Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi Ssenyonyi ne Wayiswa Mufumbiro. Batuocha nga ndi ne mwesigwa nze nasigala ko yo fayiro. Mwesigwa ne yefuula. Nali ne sanyanga twocho oluguudo lwe Nakawuka twayo kyo oluguudo lwe Nakawuka. Bannange twayo kyo oluguudo lw'Ekitebi. Nze ne sanyo oyo.
Sanya akyuse nsigadde ku fayiro bwogu. Naye Museveni mpa ku ssente oba nange nja kukyuka. Nze nsigadde ku fayiro zombi. Kati nze mujulizi. Naye Museveni omanyi future y'abantu gyose. Okusiba omuntu emyaka ena omwana bamuvunana nga ddakiika 3 ku ssaawa. Naye n'osiba omwana wa munne emyaka ena nga tewali musango abalala n'obatta Inter-Religious Council ne mutuula butuuzi. Senga Uganda ebadde ina baliida abalina amagezi. Tubadde tulaba kuba Katikkiro bonna nga bagamba nti enough is enough. Ne bakwata ne ba political leaders ab'ebibiina by'ebyobufuzi ne bakwatagana ne ba religious leaders ne bagamba enough is enough. Museveni is a must aveeko leero. Ekereziya nereeta abagikiririzamu ab'ebyobufuzi ne bajja abakkiririza mu byobufuzi ab'ebyobwakabaka ne bajja abakkiriza mu byobwakabaka musawa 2 Museveni abeera agudde. Mwena ba leaders betulina mu Uganda muli basiro okuva ku Katikkiro okutuuka ku baana byabufuzi. Muli basiro muli musinika businisi binnyo. Ekyo ekintu kimala Museveni okuvaako leero. Naye mweteekerateekera bululu kubanga abayita Religious Council mugenda funa emmotoka. Omusajja yagamba Museveni 2026 atuuse ogenda kuneetaaga. Jjukira luli mu 2021 emmotoka gye wampa 2021 eweddeko tekyasobola nguudo ziwo mugose. Jjukira nnyina okukola emirimu gya 2026 leeta ekimotoka. Eyo nvuddeyo. Nabagambye nti bagenda kutandika okwogeza ababaka ba NUP. Genda mu mawulire g'eggulo. Kwabaddeko omubaka gwe bayita Nsubuga Paul owa Busiro North. Yazze n'ayogera ebibye. Era ng'asiima nga wanuupu. Gye biraga abalala bagenda kulumiriza Kyagulanyi nti musiyazi nabadde nakabi bagamba yabadde ku mawulire g'Oluzungu n'ag'Oluganda NTV akawungeeza eggulo. Bagenda tandika ku interviewing omu ku omu. Bayogere bagambe banange ekisiyaga kirimu NUP kyekyanzijayo. Mulinde Tebandeke, mulinde Jime, mulinde abantu. Buli yali asente za Museveni we NUP bamutumye script yeyo. Tovola babasoose kuwaffe ata owaffe ali solidi gwe basoose bagenda kumaliririza mu baabwe. Mpeke waga NTV akawungeezi. So encha tugenda kulaba obuzannyo bwa naye afande Katongole mu mbuulira abantu b'omulembe gwa afande Katongole Museveni yabafuga atya. Era mbu yabawa amnesty. Kampumbe wumbe gundi wiki tugende mu kigambo kya Katonda. Ebisigadde gye tugenda obijja. Mu dakiika ntono nnyo 5 ku 10 tugenda okuwumbira wiki. Olunaku lwali lwa Sunday. Olwokuba twali mu mazaalibwa twali mu season eyo y'amazaalibwa ga Yesu g'omwana. Twali mu Matayo essula 2 kwolwo nga twali ku baana abato. Abaana ku mulembe gwa Yesu bafuuka punching bag nga banoonya Yesu eyali aleese enkyukakyuka. Young generation ye yafuna obuzibu obwo. Herode n'alagira okutta abaana. Ojja kusoma Matayo essula 2 okuva ku nyolo sokotuka ku 22 ojja bisangamu nga Herode abuza mbu ayagala kusinza mwana kumba ayagala mutta era natta abaana bangi abattibwa. Ojja gendayo ojja biraba. Then ne tugenda mu Matayo essula 18 nga Yesu agamba abaana abato mubaleke bajje gyendi kubanga ataafaanane ng'abo tagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. N'agamba abaana abo mubakwate bulungi temubeesittaza kubanga omuntu eyeesittaza abaana agwana okusibibwamu olubengo asuulibwe mu nnyanja. Kati ekyo bannaddiini tebasobola kukyogera kati. Museveni yeesittaza abaana baffe omuli omwana wa Olivia Lutaaya, omwana wa Kanatta Muhammadi. Yeesittala kati omwana muto agamba agenda kuba Spiderman ajja kusala buli muntu omutwe mpaka ng'atuuse we baaziika kitaawe oba ng'atuuse ku muntu eyatta kitaawe. Muzeeyi wange taata yali muvubuka ku mirembe gya Amini. Kati ne wabaawo olutalo ebyali awo ebyo simanyi mbuno ebyabakombooza abo nga Amini alwana simanyi mbuno abakombooza abo. Kati muzeeyi wange nga muvubuka muwanvu mweru. Muvubuka muwanvu mweru kakati mukadde naye muganda wange. Era Ebeni yagamba Jjajja Katongole y'omusajja nga muwanvu bulala. Jjajja Katongole akomeeyo. Kasata yatambulanga
yalinga ine emirimu Bruno gyawakola nga asubula nga atambulira ku bimotoka gye Kampala bwaddayo naye nga buli road block bamukuba emiggo bamujjako ku motoka ne bamugamba gwe oli musiiri waliwo abavubuka abasiiri mbuna abavange Tanzania eyo olwo okubeera omutanzania muganda wange kive kati nga ye buli road block bate ko mukuba emiggo nga buli road block nga bamusigaza ne bagamba ono musiiri nabagamba banaye siri musiiri banange era ekyo kye kyamugira ne yeegatta ku nkambi ya Amini eyali Katebo n'atandika okukolakolayo n'okubeerabeera nabo eyo gye yajja omutima ng'akisazewo n'agamba kati okusinga okubona abonera wano kanyingira amagye era bwe wajjawo ebyokulwanirira gundi eggwanga taata n'ayingira amagye kumubonyabonya kumukubanga miggo egyo omwana wa Kanata ali mu primary naye agamba kamara okukula bulungi bwati agenda kusala abantu emitwe paka nga tuse kujja kwata kitaawe obanga anunudde kitaawe obanga ategedde kitaawe ebyamutuuka ku mwana wa primary kati omwana wuya wakuza ino omutima mulala Yesu kyeyava agamba nti yeesitaze omwana omuto asibibwemu olubenga asuulibwe mu nnyanja intelligence council muri eyo musinika businisi binnyo nga mukana yabawa ekisa ekikwata olubengo mu lusibe mu muntu mu musuule mu nnyanja wabula mwakuta olubengo ne mulusiba mu lili puzzle naye ate olwaleero ndabyeyo omufaza agambye bannaye musooke munkubire ekinawulovu kinawulovu tambula nga naye naye faza ate abamu balwagala ate abaana baluvuma kanve ku bafaza katukolo twasomerako Exodus chapter 1 from verse 8 to verse 22 era nga abaana bafuuka punching bag ku mulembe gwa Musa Farao n'alagira okutta abaana bangi ne battibwa naye Musa n'atattibwa era Musa yanunula Isirayiri. Olunaku olwaddako twasoma ku obukulembeze n'abakulembeze ababi ate obukulembeze n'abakulembeze abalungi be twasoma mu kitabo kya Romans chapter 1 Abaloma essula 13 kuva ku nnyolusoka paka ku lunyolo lw'omunaana awo Bayibuli erambika bulungi nnyo engeri gye tulina okuwuliriza Kyagulanyi omukulembeze omulungi oyo tebamulwanyisa bw'omulwanyisa ne Mukama akulwanyisa netubulira omukulembeze omubi netugenda ne mu ngero essula 29 okuva ku lunyolo lusooka okutuuka ku lunyolo lwokutaano Bayibuli egamba abakulembeze bwe baba omukulembeze omubi bw'afuga eggwanga kigambo alaali afa nga talongooseddwa mu theatre ebintu biba biddugala nga amalwaliro tegalina mazzi era Bayibuli egamba nti omukulembeze omubi bw'afuga eggwanga likaaba enguudo ziba mbi ekibuga kiba kiwunya buli kimu kiba okera ku makya n'okaba waliwo omusajja omukulu ennyo omusajja akeddeko abatukedde kumuyambako Sentinel banka muze sente zange lwaki teziriiko Sentinel banka yaffe ya ekereziya si babbi balwadde omukulembeze omubi bw'afuga ekereziya efuuka nzibi institution z'ekereziya zibba genda osome engero 28 yenna omusome osome n'engero 29 ojja kakasa omukulembeze omubi omukulembeze bwe baba babi abakulembeze kereziya ebba ssente z'abantu nkugambye babbye ssente z'omuzikiti bagubbye amasanyalaze bwe twava olunaku olwaddako twasoma nti tetukkiriza ekintu kyonna ekitwerabiza Uganda mu kitabo kya Zabuli 13:7 eno yakutte nnyo ku bantu waliwo omuntu omwampromises nangamba pastor Zabuli eno mu Uganda empya ngenda ggula emmotoka eno yebeera number plate yange yebere number plate 10 Psalms 137 musajja yagiwulidde yamutuuse ku ggumba waliwo leero omuntu omwangambe nangamba pastor leero waliwo abantu babiri abanewunyisiza omwangambe nangamba pastor president yagamba buli muntu abeere Kyagulanyi tugezezaako kikola naye kati pastor ku programu yo gamba abantu buli omu afuuke SPRC mu wire kuba kati singa Katonda akutwalira awo mazima ddala tuba tetulina wire mulala gwe olimba Katonda tebamusirikirako binnyo Katonda bawire nze omu ku muntu eyeebaza Katonda ku lw'okuba bawamba tikyalumbuye okimanya ekyo ate temumugamba mumanyi mumubyanguya temumugamba nze omu ku beebaza Katonda kubanga baamukwata Museveni yamukwata atutiise mbw abali ku media batye olwamukwata bw'ati muganda wange live zanyooka
omwo mwe mwavu abasajja mwanguli Masaba Asadi oba yafa Asadi aliwa inze ate Ashibaga Kato yali amaze okulya Ashibaga Kato alidde agenze ate nga naye abadde w'amaanyi tikyalumbuye bamukutte bamugjewo kati omuntu angabe nangamba pastor gamba abantu buli muntu abeera asimbwire gyali abantu bongere abamanyi Bible basomese Bible and politics omwana ngamba pastor nalose ekiroto nga tuze Uganda nenzija nkulabe pastor ng'olina security bane ebyo byenjagala pastor nenwana nkulabe nga bangamba tiwakoze appointment bane omuntu atakola appointment pastor nenwana ng'ondaba bwoti nekugamba pastor nyamba nongamba tiwakoze appointment genda banange bwe mutakola appointment nagamba pastor banange pastor namaliriza sikulabye ng'olina eggaali bale muyinza okumeza omuntu amalala n'afa n'okufa nze mundeke bannaye mundeke wama Katonda ow'eggulu bw'aba akoze ekintu aba akikoze lwa nsonga era tobeerangayo n'ogamba mbuno gwe gwaliwo bakulimba Katonda yagamba ayinza n'okwogeza amayinja alina n'akasanvu akatasinzangako Bayaali gwe wali okimanyiiko nti Ssenyonyi can make a good rope Ssenyonyi Paulo Nsubuga yagambye ku mulembe gwa Mpuuga yabagaana okubaako kye boogera mu parliament nga bagamba soko mbuliro oyagala ku debate ngaki you are a junior MP you are not supposed to talk anything on the floor of the parliament you first come and tell me what you're going to present on the floor of the parliament so that I can know what you're going to say Mpuuga n'abalinnya ku kyawakati ababaka Mpuuga yabalinnya ku kyawakati nga bwe yakozesa abantu abamu ne balinnya diaspora ku kyawakati okitegedde diplomatically lero mbadde ngenda kukola ku ebyo ku politics naye mukama bwana bayagadde tubirinde encha tetugenda kwerabira Uganda ne wankubadde mutukaka okubeera abasanyufu mu buwambe abamu mwagala okututeeka ku migga Museveni yali ampa omugga gwa 400 billions plus ku mugga awo nsimbewo bye neetaaga naye nga ndi Babylon nengamba Suluma yali Ezra Suluma yali minister wa finance alina company ki mu Uganda Sendawula yali minister wa finance Kiddu Makubuya yali akyaliwo Kiddu Makubuya yali attorney general alina ki mu Uganda nzaani nenkwate nanga nenziwanika waggulu ku miti nenzijukira Sayuni Wakiri nenkaaba naye nga sigenze kwepalawudira ku migga gye Babylon banja abatereddewo emigga abatadde ku mabbali g'emigga ne muwulira ku kawewa akalungi ne mulowooza oli asale kubo owa military n'akulembera n'ayimiriza boda Sekifuba najja n'asala ali ku mugga ku mabbali g'emigga ate Sekifuba naye bannange abantu mwepalawuda ate nno tebinyuma mbu naye bamukuuma obwo baka twabusoma emirundi esatu bwina episode 1 episode 2 ne episode 3 episode 2 yaliko ekyawandiikibwa kya Ezekiel chapter 12 Mukama yawa Ezekiel obunnabbi genda misana nga bakulaba okole ebintu bino bikutuukeko gwe obikole oba bajja kubuuza okola byakyo oba buli nti bigenda tuuka ku bbo genda okuba ennyumba y'ogiyiwe obagambe nti bwe munaagaana okukola okukyuka okulwanirira Uganda bajja kumenya ennyumba zammwe mu Lubigi bajja kumenya ennyumba z'Emakindye Kaliddubi bajja kumenya ennyumba zammwe mu Lusanja gwe genda bakugaana okuyimba genda bakumenye genda bye banaakukolako tebabikola gwe babikola bo munange genda osule ku kkubo poliisi egenda kukwata osule ku kkubo gwe sula waawo ng'olina risiiti za woteeri gye wasasudde
nga n'emmotoka ye esobola okuvuga n'ekomawo e Kampala naye bakugaane todda mabega todda mu maaso ate togenda mu woteeri sula ku kkubo bwe bakubuuza ng'obagambe nti bajja bamenyera amayumba musule ebweru genda osome Ezekiel sura 12 era bagambe nti bino bajja kuwamba kabaka Misanatuku bamutwale mu buwambe e Namibia ebyatuuka ku Ezekiel bye yakola yali demonstration ey'okutuuka ku ggwanga ddamba Ezekiel chapter 12 genda ogisome bulungi nti genda okole bwoti nga balaba era okole bwoti nga balaba era bagambe bwe batakyuka bijja batuukako nga balaba era ebirala byonna tebiri ku ggwe biri ku bo n'omulangira Semakookiro biri ku balangira teri nsi eyina balangira batalina value nga Uganda nkiddamu si mu kubavuluga si mu kubanyooma si mu kubavuma ge mazima basekabaka baabwe be bavaamu balina embiri balina amataka gaabwe kuliko Banyarwanda amataka gaabwe galiko companies ez'amaanyi naye tebalinamu shares omanyi kye bayita omulangira oba omumbejja wabula amanya ye Nakibinge amanya ye Ndawula amanya ye Jjunju oli yatoolayo Jjunju ogu n'amuteeka ku mabbali g'emigga gy'e Babiloni akola omulimu ogu kuleeta ngulugulu kudduka omulangira aguddewo emisinde banne babonaabona taboogera nako oyinza okugamba nti Muteesa yamuzaala yekka kugamba Muteesa yazaala omwana gumu abalangira ba Daudi Chwa abalangira ba Jjunju abalangira ba great king of Buganda Mwanga bali eyo basafalinga ye Museveni yatoolawo gw'ateeka ku mabbali g'emigga gy'e Babiloni aguddewo emisinde agenze mu nnyanja kuwuga agenze ku boat cruise kunywa mwenge simanyi agudde mu nnyanja ng'atamidde simanyi biki abalangira ne bafuuka ekitagasa mu ggwanga Uganda abalangira tubakakasa ku mulembe gwammwe ku mulembe gwaffe mugenda kwambala ekitiibwa ekijjuvu ekyobulangira tujja balaga abalangira bwe babayisa mugenda kudda ku mataka g'abajjajja bammwe g'abassekabaka baffe buli luli olugenda kudda ku ttaka lyalwo namwe mujja kubeera nga mmwe bannannyini kusapulayinga gaasi wakiri gaasi yandibadde waabalangira aba Daudi Chwa oba abamwanga ng'essente ziva mu gaasi ziyimirizaawo balangira abo oba abattoolo abalangira abattoolo be baba batunda gaasi mu ttoolo naye oyinza okugamba nti kabiveeko ebyo temunkuba ecupa olunaku olwazzeeko twabadde twebaza Mukama olw'ebyo ebituusewo mu mulembe gwaffe nga waliwo emirembe egyali giina okubibeeramu egitasobola bibeeramu mu kitabo kya 2 Chronicles chapter 6 ng'omwana Sulemaani yeebaza Mukama ebitatuukira mu mulembe gwa Dawudi nebituukira mu mulembe gwe Mukama n'amuyamba n'abituukiriza byonna nga Mukama bwe yamusobozesa ojja kugenda obirabe olunaku lw'eggulo twabadde ku mutwe gwabadde gugamba nti no yene essaawa ey'okukola ebituufu okuweereza n'okukolera Katonda n'eggwanga lyaffe mu mazima ne mu mwoyo Yesu yagamba ekiseera kituuse ekyo abasinza Mukama bave ku lusozi luno bamusinze mu mwoyo ne mu mazima twagenze mu Acts chapter 13 from verse 5 to verse 12 ne tulaba omusajja omunaddiini omulogo omulokole omuju omulokole okubeera omulokole kwe kubeera omuju ow'omwoyo eyo topic nene nnyo tujja gisoma bwe munaaba mugyetaaze tubeera Abayisirayiri mu bintu bingi naye ate tubeera Abayisirayiri tubeera abaju olw'okukkiriza Yesu okuba omulokozi waffe ekyo kitufuula okubeera abaju kati waliyo abafuna n'okuba abaju
balogo banabbi ba bulimba bayine sabo mu kanisa bayine kanisa mu sabo esawe etuse tukoleko kimu bwoba omulogo gende ologe bwoba oli muju beera muju kubanga mubuziza abantu ba Katonda bali eyo bayine enjala n'ennyonta ey'ekigambo tebagifuna mwongera kubapiika michungwa mwongera kubapiika watermelon mbwezo omukisa mazzi emyoyo gyabwe ne gizikirira n'emibiri nakugamba Kibalama yali asabira wa Kakande Kakande tamwogeranga ko yali olunaku n'olugenda y'obuuzo banga yali simulokole we wa Kakande esawe etuse tuwereze mu mazima ne mu mwoyo katusabe webale nyo Mukama Katonda wa Ibrahim na Isaka na Yakobo nkoba zolo nakulalo Mukama olwaliro Mukama tuli wano mu maaso go fe Mukama buli lunaku kino kyo kyatukwata tutekwa okufuna ekigambo kyo tusaboke osomesa oyigirize omugenyi omukulu twali ekifo ekisooka era tuli wano olw'ebyo bye twaze okuwulira ebiva gy'oli jangu okosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo kigambo kyo kibe kiramu kibwe kutaka eddungi kibale ebala n'ebala byakyo bibeerewo ate nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ne mu kuba atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda ayinza bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Olwaleero nzizo bagamba ekipya ekiri mu ggwanga Uganda. Bw'oba tokiraba n'amaaso ga mubiri kirabe n'amaaso ag'omwoyo. Bw'oba tokiraba n'amaaso ga mwoyo kale kirabe n'amaaso ag'omubiri. Kale byonna bw'oba obiganye gwe ky'oba omanya nti weekiri era kiteekwa kujja. Change eri mu kwagala kwa Katonda era change ebeera automatic. Ate change tewaliiko togibeerako na mukono kugiziyiza. Bw'oba yagala okumanya nti change ebeera change nga mmwe jo ebintu bye nayogedde mu secretariat byatiisiza abantu bangi era nalabye message nga abaana mu comments pastor then what is next ara oyaliwa naye pastor waliwo n'ebyobulabe ebisingako awo bye tumezze nkugambye mu 7 tulwana naye militarily diplomatically intellectually politically thematically ebintu bimutumukwa sijja kutegulula mutego uyesirika naawo baddeki ulira waliwo ebintu ebyali bisingako n'ebyobuzibu Museveni bye twamusuuza nga tetuvudde mu kifo gwomanye Museveni bwe yali atandise okuwaganyala nga akoze bye nuclear plant mujjukira omusana ogwayo kya Uganda nga Abachina n'Abakoreya nga bwe bagulimu nga bakola bye nuclear bwe babitimbulayo bwe twabikuba ne babitimbulayo enkuba n'etonnya nga bwe tubyogera mulowooza tusaaga nga bwe tumala obyogera waliwo abantu tugamba ne bawandika amabaluwa ne bakola batali manyiza abasajja ne bamukubira essumu ne bamugamba abantu bali abafugesi ne bamugamba sebo okola nuclear goloza tetuziraba n'abitimbulayo kati bino bya M23 okusaasaana Uganda tebibatiisa change bwebejja gwe buli lwoyimirira mu kkubo gwe gwemenya ate kasita weefuula omugezi oyimirire mu kkubo lya change ng'owedde bw'oba yagala okumanya amakulu ga change tunulira Museveni tayagala kutunula bwatyo nga bwatunula Museveni tayagala kumenka nga bwatyo bwamense senga yali alina obusobozi senga Museveni alinga bw'olaba Bobi Wine president wa mwabanupu oyo fabe nale mu gulu tumulabako tuya twagala kufwa Museveni senga afuna chance erongosa obwongo n'akwata nga temumanyi ne bakwata his exception Kyagulanyi wamwe ne bamukwata ne bamutwala mu komera nti ayokeza oluguudo ne bamujjamu obwongo ne bamuteekamu obwa gundi obwa muhoozi ne bakwata obwa Kyagulanyi bonna ne bamuteeka mu muhoozi yandibikoze Museveni sawa zino agezako okulaga mbuno mugumu n'alyoka agezako okutambula asitula okugulu mu maanyi omukono gwe gugenda asitula omukono agenda kuyanga anyampye n'agamba change ya ddala genda okulaba nga ekyo saamu Katonda ngaba toka ng'omanya Katonda tayagala bawulire olwo aba ayitidde toka atambula ayomba toka gwe genda uva genda ng'omanya empale yazipamyemu senga yali alina obuyinza ku change senga tatunula bwatyo project zaakoze okweremeza mu buyinza mpitirivu naye nga zonna zifa tamanyi na bwe zifa Bible egamba mu kitabo kya Ezekiel sura 3:2 lunyiriri lwa 10 Bible egamba bweti
waliwo okwekobaana kw'ekibuga kino waliwo okwekobaana kwakyo ne bannabbi mwekobaanye okulya abantu bange bannabyabufuzi aba opposition bannaddiini cultural institutions zeekobaana okutulya gendo some Ezekiel 3:2 ne beekobaana okutulya ekibuga ne kifuka ky'abannamwandu Bayibuli egamba nenoonyayo omuntu omu ayimiridde azibe ekituli Katonda n'agwa ku Kyagulanyi ogwo okuziba ekituli kubanga ekyali kiwaguddwa bali abeekobaanye ne basigala eri bonna Katonda n'ateeka eno ekirala tebamanyi nawe kyajja kati towulira bya planning nga nolowooza nti byonna bigwa nkugambye bya planning nze bingi bakakola okwewamba emirundi egiwera nga byonna tubikubira wano ebintu ebimu muli bimanya mu maaso kuba senga mbyogera wano nja kuba ntegulula mbirekayo naye gowulira omulembe gwaffe guli mu kuyubula guli mu kweyubula waliwo ekipya ekitondebwa mu Uganda nga Bayibuli bwegamba buli lwolaba namba 40 buli lwolaba 40 wabawo enkyukakyuka era ekyo kiba kitegeeza ebintu bingi kitegeeza new life waliwo empewo y'obulamu empya mu Uganda ebadde teriwo ebbanga lyonna buli lwolaba 40 wabawo new transformation buli lwolaba 40 wabawo change from one over old great task to a new task kati genda olaba abantu bonna ne Museveni yakyusizza abaISFC kati babayita bafutu soldiers Museveni bwalaba nga yizo kisese Kyagulanyi agundi avaamu nduka ne Museveni avaamu eyo kukubona atambula ne yekozaawe gundi awe bintu tumbwali ne bafutu soldiers simanyi ne ebigatto ne ebipale ebisaati ne SFC kati ekoppa NUP ba minister bafuuse ba Futu soldiers new life new beginning netasiki kati ekyuka new growth waliwo ekintu ekipya ekimera mu Uganda ebitaaliwo luli Mpuuga agezaako okukopa akusimanyi buli lwa Mande ajja kuyogerangako ery'eggwanga nga ab'okukavule new growth naye ebyabwe genda otunuulire Mpuuga wa NUP otunuulire Mpuuga ono Mpuuga yayambalwa omwoyo omulala Mpuuga yayambalwa omwoyo waliwo Mpuuga mumutunulire n'amaaso g'omwoyo mulabe Mpuuga yayambalwa ekintu oba butemu oba fubitizi oba kweyagaliza n'okwetona amaganzi okwekiyita mu lujja Mpuuga yayambalwa ekintu bane mugende mulabe Mpuuga wa NUP banaye ngali smart nga nyuma okutunuulira Mpuuga nga yenna bannange nga bw'omulaba naye waliwo Mpuuga omutemu yayambalwa ekintu abeera mu studio nga yekola bwa oba yagala kulya bantu mugende mutunulire Mpuuga tunulira abantu genda otunulire Ssaanya abadde mu NRM olabe Kassaanya akasajja akalungi bannaye akatandise okwogera bino ebintu konda Kassaanya akafe bannange Kassaanya mwakalabye ate kalina n'obuvunaanyizibwa ono Ssaanya omupya tewali muntu agenda kuyimira mu change wulira ekintu ekipya Katonda kyayogera wano wulira ekintu ekipya Essula y'omusanvu olubereberye essula musanvu Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira gwe n'ennyumba yo yonna mu lyato kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino mu buli nsolo ennongoofu twala 7 ensajja n'enkazi yaayo era ne mu nsolo ezitali nnongoofu 2 ensajja n'enkazi yaayo era ne mu biwuka waggulu 7 ekisajja n'ekikazi ezzadde eryoke libeddamu ku nsi yonna kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 nze nditonyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu ttaka
ensi bwe yayonooneka omulembe nga guggwako Katonda yagamba Nuwa yingira gwekolerya kati yingira mu nnaku 7 okuva kati ngenda kutonnyesa enkuba ennaku 40 nga enkuba tekya nkirininga ensi buli kintu kyonna ekitali kirongoofu nkimalewo nkuze ekirala olwaleero Katonda ali mu kukirininga Uganda enkuba egenda okutonnya naye waliwo ennaku ez'okweteekateeka olwaleero minisita abeera mu kitundu tayagala bamanye nti minisita ekitiibwa ky'obwa minisita bw'aba atambula tayagala bamanye nti minisita ali wano lwaki waliwo ennaku Katonda ze yalekera Nuwa ez'okweteekateekera enkuba ennaku 40 okusaanyaawo obutali butuukirivu bwonna obubadde mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda okusaanyaawo n'okumalirawo ddala buli kintu kyonna ekitateredde mu ekereziya enkuba ya chenji egenda kutonnya teyina wetagenda kutuuka Katonda gamba ngenda kumalawo byonna buli lwolaba 40 wegendereze ngenda kusaanyawo byonna obutali butuukirivu buli kimu ngenda kisaanyawo ebigenda okuwona byokka birina okuba mu ambulera y'eryato ku kavule waliwo baminisita abawulira nga mu kalulu kati waliwo abantu abatayagala Museveni genda mu constituency zaabwe baminisita tebagala Museveni kulinnya mu constituency zaabwe kubattira linnya nkugambye waliwo ekintu ekitambula mu ggwanga Uganda mu nnaku ziri ez'okweteekateeka ebbanga liri ery'okweteekateeka Katonda yawa ennaku 7 NUP yakamala emyaka emeka enkyukakyuka ya His Excellency Kyagulanyi yakamala emyaka emeka mu Uganda okweteekerateekera enkuba Kyagulanyi sentamu abadde ali mu kuzimba lyato kati sawa yakuyingira lyato waliwo ensolo bbiri eziyingira eryato bwe zidduka ne zijja ne ziyingira juzi nalabako ensolo ezava mu NRM 2 emu bagiyita Lubyayi Kisiki endala bagiyita Senyongo okuva emukono ne badduka ne bayingira eryato wano we wali okuwona gobulya Bayibuli bwegamba kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 nze nditonyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro gwe ow'emyaka 4 olimba emyaka 4 Kyagulanyi si wa myaka 4 Kyagulanyi wa 2019 okubukala obulungi 2019 kuba yajja 2017 nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu ttaka n'oba byonna n'abikola nga agenda kusangula buli kintu kyonna ameze ekipya bw'ogendera mu Uganda mulimu okumera kw'ebintu waliwo okweteekerateekera kw'okumalawo ebintu okumeza ebipya Katonda bwe yamulagira naye Nuwa yalinga yakamala emyaka 6 amataba ag'amazzi bwe gaabeera ku nsi Nuwa n'ayingira n'abaana be awamu naye mu lyato olw'amazzi g'amataba mu nsolo ennongoofu ne mu nsolo ezitali nnongoofu ne mu bibuuka ne mu buli ekyewalala ku nsi bibiri ne biyingira eri Nuwa mu lyato ekisajja n'ekikazi nga Katonda bwe yalagira Nuwa olwatuuka oluvannyuma lw'ennaku 7 ziri amazzi ag'amataba ne gaba ku nsi mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuwa mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'17 olw'omwezi ku lunaku olwo ne zizibukuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene n'ebituli eby'omu ggulu ne bigguka kati kyenji nga yakujja ebintu bimeruka nga tomanyi bwe bimeruka waliwo ebintu kyenji ngejja ebikulwanyisa tomanya gye biva enkuba yali etonnya okuva mu ggulu naye nga waliwo n'amazzi agafubutuka mu ttaka ettaka lyayasama ne liggulira amazzi agali mu ttaka ne gajja naye nga n'eggulu lifukumuka mumanya kiri mu gavumenti gwe bw'oba tokimanyi buuza baminisita olaba bameka Museveni y'omu ku basinga kabineti wansi w'enjuba wano olaba baminisita bameka
iyo PDF SF Sibani baganye okuddamu okumutemulira bagamba tetuddamu kutemula abantu kati ali mu kukola gaali simanyi mbu n'abayimbi batemula abantu nayo tebijja kusoboka tuyinayo Palaso bwanaalya tujja kufuna omulala ajja okubagema akajenje gula akazi nyatanywedde ettaka liggulawo enzigi zaalyo ne lifulumya amazzi Museveni babadde ne fayiro za myaka kabano Museveni yabagambye ebintu byaffe bye tuzimbidde emyaka nkaaga n'okusoba muli mu kubijajamya kati mutukuba mutumalawo ettaka liggulira eggulu ne liggulira abaana abato baganya omwagala abakulu bamuvuddeko baminisita basirise tebalwana UPDF terwana nga gojjayo omutwe amegadiyani enjovu Museveni kati gwe owedde buli lwoyimira mu kkubo ly'okulwanyisa change ekuwogolemba bw'ogaana okukyukakyuka ne change yo yekukyusa ekumenya n'ekuteeka woyina okubeera kugambye Museveni alina ebintu byawulira obwongo Baptista waliwo omusambi w'omupiira omu bamuyita Baptista yali akadirira yajjako mu Liverpool mu Arsenal yali mu Arsenal banakuba Liverpool golo 5 oba yali mu Liverpool nakuba Arsenal golo 5 byali bityawo naye olumu bali bamuinterviewinga ko olwo yakuba golo 5 omuntu omu yagamba kinkoze bubi amagumba gakaddiye munda munze mu bwongo obwongo bwange mpulira omupiira mungi naye amagumba tegakyasobola ogutuma wano ne gukwata eno yajjako mu Premier League Baptista nga awumula omupiira yagamba mu bwongo abawulira ebintu nga ayinza ofuna omupiira nayagala akole bw'ati agenda okusiba ati gundi n'abiika eggi kubanga amagumba tegakyatambulira wamu yajja mu Arsenal n'akuba Liverpool. Thank you so much. Nga obwongo awulira naye nga amagumba tegakyadukira ku speed emu n'obwongo. Julio Baptista, yes. Museveni awulira alina ebintu bye yandikoze naye amagumba tegakyasituka. Ate y'olumu n'obwongo bwerabira juzi mwakirabyeko minisita yamugambye munange His Excellency abantu basensebuse bali wano bakulaba munange kola bwoti abantu bawubireko. Museveni awulira nga minisita amugamba munaye His Excellency nyampira banna Uganda bakukubira enduru. Museveni anyampa naddamu nanyampa enduru ne zita abantu nga yokuwevu wevu to your people kyanyampye bunyampe ate byinjogera mbikakasa. Waliwo obusungu ekiru y'ekitukuvu mwakisomyeko nga lumu ekiro. Bayibuli egambye ettaka lyaggulawo amazzi agava mu ttaka ate gaali mangi nnyo okusinga agava mu ggulu. Poliisi amagye bambega bonna nkiddamu wano bambega ba Museveni bonna bamukolera lipooti iso semwayi biki olupapula lwafuna ku mmeeza ye Kyagulanyi Ssentamu alufunako kopi. Nkikudiremu ekiwulire kyovola batosobola kulya ssente ya Museveni weewaawo n'atakumanya. Ne bw'oyogera obwogezi ne Museveni ekintu kyekyama Kyagulanyi Ssentamu akimanya. Waliwo ekipya ekimera Katonda agamba bw'ati ngenda kusaanyawo byonna. Enkuba yagenda okumala okukya amazzi okukya okugwawo ensi nga Katonda atandika bintu bipya. Omusajja nabbi ono yasanga ensi empya ng'emera bupya nga naffe bwe tugenda okusanga Uganda nga buli kimu kipya. Banetonyera ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Ku lunaku olwo nuwana ennaku 40 genda ozirabe mu Bayibuli. Ennaku 40 genda ozirabe mu history. Ennaku 40 genda ozirabe mu byobufuzi. Gundi emyaka 40 gabako ensonga. Ezimu kuzo zizino. Yesu bwe yali atandika ministry yayingira mu kusaba n'okusiiba kwa nnaku 40 yagenda okuvaayo nga mupya. Amaanyi ag'okuwangula 40 days ez'okusaba n'okusiiba ze zamuyingiza ku mutendera omulala. Genda osome Matayo ssuula 4. Musa okufuna amateeka 10 yamala ku lusozi ennaku 40
Isirayiri bwe yali eva Misiri okuyingira Kanani myaka 40. Yona yagenda okulabula ensi Nineve Mukama gye yali amutumye yabagamba mweteekere mu nnaku 40 muwedde. Fote buli lwetuuka wabaawo ekipya ekikolebwa okujjako nga bwebasi era bwe mwebaka muba mwerumiza mwekka. Katonda yakola system. Wulira Bible egamba ne David yafuga ensi emyaka 40. Yes, David yafuga Isirayiri emyaka 40. Buli wabaawo fote wabaawo change. Buli wabaawo fote Katonda azibukula eggulu n'azibukula ettaka. Addira abasiru abaali tebasoma n'abagezi waza olwatandika kasitasa nga abagezi bonna baabatta. Bonna babasiru waza babawe ssente nga Katonda akwata amagezi ng'agateeka mu basiru kye bayita okubotola ettaka. Ayingira ne Semu ne Kamu ne Yafesi abaana ba Nuwa ne mukazi wa Nuwa n'abakazi abasatu ab'abaana be awamu nabo mu lyato. Abo na buli nsolo mu ngeri yayo n'ente zonna mu ngeri yaazo na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yakyo na buli ekibuuka mu ngeri yakyo buli nnyonyi erya buli kiwawaatiro ne biyingira eri Nuwa mu lyato bibiri mu buli nnyama yonna erimu omukka ogw'obulamu. Ebyayingira ne biyingira ekisajja n'ekikazi mu buli nnyama nga Katonda bwe yamulagira. Mukama n'amuggalira munda. Amataba ne gabeera ku nsi ennaku 40. Amazzi ne geeyongera ne gasitula eryato ne liwanikibwa waggulu we. Nkiddamu bannabyabufuzi mudduke muyingire mu lyato. Cultural institutions mudduke muyingire mu lyato. Ab'ebyokwerinda mudduke muyingire mu lyato. Bannaddiini mudduke muyingire mu lyato. Mudduke mukole ki? Mudduke mukole ki? Kubanga bwe linamala okusibwawo malayika ye yasibawo. Bible egambye malayika naggalawo eryato. Mbabuulira. Teweekwasa kintu kyonna nalabyeko Kenzo ng'agamba Kyagulanyi alina omutima omubi. Yamma Chameleone kadi. Simanyi yamma Patrick Mujuka kadi. Bonna abaluna kadi bazifuna. Olowooza okuba omuyimbi kyali kikukwalifayingisa okufuna kadi. Okakasa. Kati ate ekyo tekikujja mu lyato. Dduka oyingire mu lyato gwebeera mwawo osirike. Bokka be batafuna kadi kubanga sekola kati bonna bafuna kadi. Bonna bazisaba bonna bazifuna kadi yali emu ku buli kifo. Wabaawo okugifuna n'obutagifuna. Lwaki olowooza nti abo baali balina ogifuna? Era okubeera mu kyendi kitegeeza kufuna kadi. Nze nagifuna. Nze NRM yampa kadi. Nga sava mu NRM. Nga nkyali mu NRM. Nga nkolera NRM. Nze navaayo. Olwo bwe yadda mu NRM yamuwa kadi. Chameleone NRM yamuwa kadi. Bagambye buli yayingira mu kyombo ye yavuga. Kwagamba buli yayingira mu kyombo alina kuvuga. Alina kuba dereva. Muve mukwekwasa mudduke muyingire mudduke ekibabu. Mudduke ekibabu. Tuli mu process juzi twasomanga tugamba muleke ekintu kife bukimala okufa okuvunda kijja kola ki kijja kumera. Katonda asumulula Uganda okuva ku nkoliga abasajja bano ze batusibako. Bali batusiba ku nkoliga ez'enjawulo, bali batusiba ku nkondo. Uya Bible bwegamba. Matayo 21 eno mugundi envuddeyo. Nvuddeyo eno mu lubereberye envuddeyo jagenda osomeyo malirize. 21 Matayo 21 weya 21 ulira. Musajja yangu obudde tetulina kyetolola wantu tulina kuddozanya n'okuzanya. Essula ya 21 bwe basembera okumpi ne Yerusalemi ne batuuka e Besufage ku lusozi olwa Zeyituuni. Awo Yesu n'atuma abayigirizwa babiri n'abagamba nti mugende mu mbuga ebali mu maaso. Amangu ago munaalaba endogoyi ng'esibiddwa n'omwana gwayo nayo. Muzisumulule muzindeetere.
Yesu yakola akabonero akokusumulula endogoyi. His Excellency Kyagulanyi ye muntu asumuludde generation zonna kumuguwa. Eddiini n'enzikiriza yali nkondo kwe baali batusibye. Ebibiina by'ebyobufuzi zaali nkondo Museveni kwe yali atusibye. BTV byabwe ne birediyo byabwe yali nkondo kwe yali atusibye. Yesu n'agamba